eyo omumyuka Speaker Parliament Thomas Tayebwa naye yatuuse era n'agamba okunoonyereza kwongere okukolebwa okulaba nga ddala ki ekivuddeko omukuumi ono okukola ekintu ekifaanana bwe kityo. Naye ate kansooke nkutwale mu gataliko mutuntu amalala ag'ekiseera kino. Semaka yagobwa abafamire olw'okuzimba essabo akoze effujjo bw'asaayo emmere n'agireka ku ttaka nga tannasimbula. Bino biri ku kyalo Gangama e Nazigo mu Kayunga. Erusani ya muwango emyaka enkaga yaweebwa abafamire ku kyalo Gangama mu Nazigo Town Council ne Kayunga abamulanga okuzimba essabo olujja embuzi ntajula gatali ku nfunga birumbiri omwezi ogwedde nga abafamire y'omugenzi Kasumini Mogondi batuze olukiiko lwakubirizibwa olwali bubbi yavudde bugerere ne bagoba omungoli bikolwa bye. Ffe tukooye okusiraana atusiraanyiza kimala kati mwango byabadde tannasimbula yasose kwonoona bintu mwanga yadumidde bakazi be n'abazzukulu ne bagenda mu nnimiro ne basala ebitooke byonna ne babiteeka ku ttaka biyonjo ne bagikonako n'ebintu ebirala ne babyonoona. Ate abakazi be naye omu yagenda yeeyagala ng'agenda azina waggulu ku motoka kubanga ye ekizibu kye Luganda Luganda bamufuukira ekizibu yennyini yeyakola ebintu bino kituufu kino teyakola. Bano bamwango kuli Friday mu bbala n'egiri ya Ssebabalanda batulamuze ebintu muwanga byayonoonye okuva lubampa obusika yafuukira ddala engo. abalala tugambye nti baagala muwanga akomuno baba bayagala okutandika ekijiji wa ddembe wabula omugago gwe bamukkiriza agutonde ajja kuddanga atulabeko naye ku bikolwa bino yennyini yeyakola ebintu bino kituufu kino teyakola. twogeddeko ne ssentebe Lusesooka Egangama yaffe Kiwanuka n'agamba nti mwanga mwadde ebbaluwa emwanjula gye yagenze era yakitegeddeko nti yeeyongedde ebbaale. twaliga nti tebaayagaliza bantu balala kulya mmere eyo naye ate ekyatwewuunyisa nti omuntu asazeewo nti otunda ekintu kyo ate okusalawo n'ogamba nti otemu emmere ate eyalibadde ereeta vali ku kintu ky'ogenda okutunda. Ffenna kyatwewuunyisa kale ng'abantu naye tetwakitwala nnyo mu maaso kubanga yali amaze okukakasa nti ye kennyini eyasaayo ebintu. Sawulo w'okulira yakusakidde Gule Nkwawukedde TV. Yagenda bakozesa musawo mu nnyumba